Tuline Buule akawungezi kona ku olwalero omusajja tandikidde ku buugi sika chai wantojira buugi omayisi nywa buugi wakana yo buugi bw'abana abakazi abanaku oba bantu abanaku bumpomera buno bosanga wano ku theater ba ku street wonna poze ekikopo kiba kya meka natandikanga bunywa nga wagira naye utandika okunkwata omutwe buoma oba buteeka munjo oba bunabira mu ngalo nenga buunya kawo bateka mata mulimo otuta naye era buugi bwanje wulu tisibutegeera ati bwono bw'oku theater olaba wali oluguudo luli zezimu ku streets enkadde the Winton yes the Winton abono no babanga bakoloni kati oluguudo olwo waliwo ebindoze ebizimbe ne bbala enkadde wano ku Kampala yali awo wano history munene nnyo wano we tuli wano around awatulawo omukyala waliwo bayitawo ku city annex watulawo omukyala bamuyita kapa kapa akola ki kazi alina akabina kanene bamuyita kapa apaala naye kati tutwala mukazi ako kapa kapa akologa obuugi n'ejjuuni kati akuwa ejjuuni akuwerako obuugi n'otabika sitaaki kanakuwako ne greens nakati nakati ejjobyo bino ebya green ebbuga lyeya red eryo saligaba agaba nakati ejjobyo n'ensugga n'abikuwa ku jjuuni n'obuugi ne katunkuma n'obuugi ebyo abigaba misana abigaba lwaggulu abigaba lwaggulu nze njavaazo so kati wano ng'omaze byonna paka nkya kumiza ezo mu 5 afunira wa anti tutula twa 5 ejjobyo nali olumuli liba lya 2 oba bibyo ebintu bya kinakunaku ejjuuni nayo ya 10 n'obuugi bwa 10 naye gwe n'ogwamu akatuuyo baluseke bwe muti omusaasaanya esiri wa luseke togwayo eyo esinga nali wa luseke singa ndi mwavu nze singa nali nsobola ebintu by'osabiriza ennyo ng'osobola ebyokusabiriza nti mpaayo naye abantu abamumanyi bwe nkusanga we can deal tusobola okwogera n'ovaawo nga sikuggyeko yadda evvu abakumanyi so abalaba Buule nga muyita Luseke Association taliyo naye binene ebyokubeeraawo tugende lujja agula omwenge muzeeyondesa otya kati nze leka nkubula ekintu ate batamumanyi bayira ndowooza leero tutandike na session za kumumanya bantu bongera okumanya ku ono zeno episode olizimalayo paka olizaagalira kuba leero nsoose kulabanga wa Luseke bulijjo manyi gy'ogwa nze nzaalibwa nga taata wange mukozi wa gavumenti taata wange yasoma accountancy akolerako banka yakolera ministry ya public service n'ebiralalala na agriculture bwatyo taata wange ava ewaabwe Empigi no bamutransferinga kuva Kampala ne bamutuwa okuva Kawanda ne bamutwala agenda akole ku kibimba rice scheme esamba y'omuceere ayolekera ekibimba kozeriwa Busoga kati mu Busoga waliwo ekyalo bakiyita Buuni ebuuni sije yajja maama kati ebuuni maama wange yali mwana eyanoba ne nnyina ne bagenda babeere ewa ennabirumba mu Kamuli kati maama ng'alina akasomero kasomesaako ebuuni naye nga ab'essamba ly'omuceere erya kibimba rice scheme bakkiriza ba outgrowers okulimalima ku muceere mama yali mukalabakalabanga era mulimi nga mukyala muyivu naye musomesa mulimi yes kati alima ku ssamba ly'omuceere eyo gyasanga omusajja tata wange siri olanga bombikula bwoti musajja katakke si muddugavu nga mulangaatira musajja build up man tall man ng'ate afaanana bulungi ngera wooli nze soli simutuuka nga yefunira mukazi kitegeera nkulaba kakati eyo bazadde bange gye basisinkana ne batuzaala tuli baana babiri ekitegeera nze banzaalira eyo ebugiri ne bambasitiriza mu kereziya y'Abakatuliki eri awo ebuuni abamanyi busiya bugiri awo ekibimba mutegeerawo wembagamba era abangoberera nsanyuka nnyo nga abantu baŋŋanire bamanyi mama wange omukyalo bamuyita Monica Nanziri
abali eyo naye ate bw'ojja wano e Kampala ye Christina basalirwa Monica Nanziri amanya ge bwe gaggwayo wanaagamalayo naye eri bamanyanga nnyo Teacher Monica oba Auntie Monica ababe muteeka okuba mumanyi munoonyeeko I want that history kumumanya ennyo akati bwe tubeera eyo baana babiri tuli baana balenzi mukulu wange y'omu ku bantu abagezi be nasinkanye mu nsi muno mukuluwo lwaki ayogera ebigambo bibiri naye bikola byakola mutwalo oyinza nolowooza tayogera kwegamba ye action zizogera kusinga ebigambo but is very very brilliant nti mukulu wange okusooka nze nasomera mu kyalo mabeerako ku state nursery nasomerako iganga demonstration ne mala nengenda mu kyalo waffe Mpigi naye mukulu wange mu kyalo omanyi omwana okuba nti no yayise math with the 90 owo mu kyalo abamugezi nnyo nze kati mukulu wange nasooka okulaba ndi omuntu nasooka okutegeera ndi omuntu asobola okufuna D1 mu physics mu chemistry mu math ate omuntu ayise mathematics nafuna D1 mu art ng'abigatta era abasomasomi mu masomero g'Empigi bamanyi bamuyita Joseph Bwete Kanyike asobola okutunuulira bw'ati n'akwata penso tebakimumanyi n'akuba art n'atandika okuba kyokka nga ne mu kubala gy'ali is extremely brilliant mugezi era ye akugamba nze ndya ku mutwe ndya ku kkalaamu nze mama wange ne tata wange kkalaamu kati akola biki essaawa eno musomesa era essaawa yaleero asomesa ensambi awo asomesa Zambia St Mary Great Katende ne mu St Lawrence schools musajja w'amaanyi asomesa physics na mathematics kati yakifuna oyo omusomesa taweevuma anti olina kyomunnyonnyola is very arrogant is like me John Segawa Arts ne Buyu Studios ekutuusako omuzannyo amakula The Golden Calabash ekimala ebitaano subira okulaba ebyewuunyisa entuuko n'obukuubagano ebiri mu lugero olukwata ku mukwano obuyinza n'amaanyi g'obwa Katonda nga bweyoleka Chifu Mukwawa akyali Chifu Mukwawa Tuwanizamu International Conference ku Healthcare and Social Worker egenda okubeerawo June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road North York on M3C IT3 ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective oba ogenda kubeera International Delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate Local Delegate Canadian dollars 3 mate eno conference tesosola tujja kwaniriza bamaama bataata bakadama babankazi aba human resource ba artists buli muntu akola mu bantu betuyise ba social workers nga mu healthcare ba doctors ba nurses ba caregivers ba RPN ba counselors ba ARN ba PSWs na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers okumanya ebisingawo kuba plus mukaga nnya 77022 oba plus munya 377288982 eno international conference ya healthcare and social work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Enanetegikiwa, Global Events Canada, the Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanyanze Nsuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayimba music, abuulirira ate azimba. Alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu. Kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Nze muganda wange tumumanyiira. Tomalaga mumanyiira. Toyina ky'omunyonnyola. Kakola. Yeah. Toyina ky'omumanyiira. Toyina ky'omugamba. Ye mukwatagana naye ng'okola ky'ayagala. Obanga okola ekituufu. Bw'okwatagana ne brother wo. Nange tuyinza okumalamu ebbanga nga teyagamba munne nti wuyyayi. Akola bw'ati bw'otyo bw'osazeewo kale ekibeera ensi ekutwale gwe gwama. Anti kati ye nze sisobola kukayana na muganda wange. Tayogera. Yowa action. Sate Buule gwo. Asobola n'okuzinga emikono nawe tunuulire kati alinga taata wange. Taata wange yatunulanga butunuzi bw'ati. N'abalaba ayogera kimu nga ate kya mugaso. Waliwo olunaku lwayogera ekigambo ekyo kya-inspirinze nnyo baganda bange okukola. Yadde mama waffe yatuzaala babiri naye ate ewaka tuli bangi. Abooluganda. Tuli bangi ddala. Omusajja omu yajja n'amugamba, nze mbadde njagala omuti ogunguze, muti gwali eyo ku luzzi eyo wammanga. Nze mbadde njagala omuti ogwo ogunguze nti laga ate nkuguze omuti olwo mpeze enkana zitya era nzikolemu ki. Nasirika oli nayogera waaye nze simanyi kugula, simanyi kutunda, mmanyi kugula. Ye kyategeera kugula. Nga ye waakiri ekintu kyakikuwa nga naye takiguzizza. Nga takiguzizza. Oba olina kyotunda kireeta okuggyako ng'omuwadde wa n'ente zaakulanga, ente neekulanga okutuuka okweggyako akateeke nga keeko. Kati kyengezaako okukulaba nti nazaalibwa mu maka ag'abantu nga bayivu, nga bantu bategeevu. Mama wange yali muyivu era mama wange muwala w'omugenzi Buyondo, Wilson Buyondo, ekyanja kya Ddondo. Kakati gwe bw'oba omanyi ayagala okumanya taata wange, kumanya mama wange we bamuzaala, bw'otuuka ekyanja eno ku Mbuzi nojja waliwo kanisa y'Abaseventh-day. Kati eryo ettaka eryawula kanisa y'Abaseventh-day eno waggulu. So mu maaso kati waliwo obuyumba obupya, emmanju waliwo akayumba kakadde nnyo. Ako waliwo ne pipa. Epipa eyo kyenyimanyiiko nti nno esinga basikojja baganda bange, buli omuntu emusinga obukulu naye tevaawo epipa eryawo esenya amazzi. Bagamba nti jjajja yagigula agenze kukola ku Nairo. Jjajjaffe yakolako ku lutindo, yali mupoliisi, bw'ava mu poliisi n'atandika okukola ku lutindo kubanga abapoliisi tebabasasulanga. Nzijukira mama yatuyumiza nti jjajja we yava mu poliisi yavaayo n'emmundu n'agenda ku lutindo n'abatuma nti bite byalinga mbya tiisa nti n'afubaako baatumawo n'agamba batwalire emmundu mubagambe nze ebintu byabwe bintamye nafunye omulimu ogulumize nga teryakunoonya si bino kati omanyi kati omupoliisi bw'okola obupoliisi owale guba mulimu gwabumbula okitegeera. Kati byebyo embeera gye twakuzibwamu nga ya oba nkugambe ntya ku mpaka okitegeera. Yali ya mpaka. Nti mama waffe yakyusanga eriiso n'omanya nti gubaze. Kwegamba yabo oba oyagala oba toyagala okukola kino. Taata yakomangawo n'owulira nga empale etandise okukankana wekka okitegeera. Nze nakulira mu family nga basobola okukukuba olw'okuba baludde okukuba. Kiba kiti ekyate. Nkutidde. Terwa lukonokono. Naye mwana gwe osusse
ng'osusse weetaaga kubamu ne bakuba olw'okuba baluddewo okukuba okitegeera era boyina emisango gy'ozza okola kati ne bakuba olw'okuba bakubye n'okaaba kati olwo bakubye nnyo ne bakwongera okaaba ki ne bakuwa serika waliwo kanondoloza naye okawulirako oli muganda gamire kati ate ne bakuba olw'okuba bakubye n'ogaana okukaaba nakyo ne kikongeza seba kati oli mugumu nnyo tokyawulira ne bakuba ez'okunkono ddawo baziyita musaasaanye ezibuna buli wamu ate towulira ezo nziraba zijjukira ku ssomero director wange wa mpigi mixed essays gye namalira senior 4 ne senior 6 yagambanga ŋŋenda kukuba ennyuma kiswa ezo ennyuma kiswa akuba waasanze teziriko ppimo paka lwogambwe muzeeyi mpulidde nanfumba bamuddamu era bano abaana basaaga busaazi ffe twasoma nga dairekita nannyini ssomero eriri ku ika ne eka omusajja mugagga ayina values bano abantu abagenda bazunga nyina essomero biki ndi dairekita wa ssomero banaku gw'osanga dairekita nanfumba mu staffa a man with money with properties properly brought up musajja muyivu musajja ategeera bwakulaga baganda bajja kulaga ajeti salamu salama yalinga kansala ebiseera ebyo mu mpigi ng'akuleetera muganda bamuyita Musa Mpungu biseera ebyo yali headmaster wa Buule kati yali ku Masaka SS nga buli gwakugirayo mulongoofu mugenda mugamba ki Mustafa ng'ajjira ku booda tulululu neetuuka n'owulira ebyo n'owulira abadduka mu puleepu n'owulira so yoyo Buule engeri gyakuze bwe bulamu bw'otambulidde so obulireetinga otya ku kye tubadde twogerako the Buule we see kakati nti twakula nga ebintu ebimu olw'okuba baatukuza nga bo bamanyi ensi bali abaatukuza olugendo lwange olw'okula lulimu abantu bangi abantu abaatukuza baatukuza nga batugamba kino tokikola kubanga baali bamanyi ekirala kye bakukugira oli otya ng'otambula they are teaching you patience fuka otya ku kkubo bakusomesa bugunjufu bakuteekamu ensonyi Christmas ya 1999 Christmas ya 2023 taata buli Christmas yagulanga soda buli Christmas taata yagulanga soda nakati bakyamugula akati ekyafu yafa naye yagenda okufiira nga kya bulijjo nga naye nebirira biseera birala taata yagulanga soda naye Christmas yabanga mungi olunaku lwanjawulo kati bagaba emmere bwe nga bakusonga eccupa omanyi okubeera n'eccupa ekyo nga ku kyalo ekyaffe ndowooza ffe abakirabako okubeera n'eccupa eyiyo n'ogikwata oti n'oginywa n'oginywa Allahumma salli n'ogikwata kuva bw'ogitandise paka weekalira ekyo nga kyogerwako sente zaaliwo kakati bagaba emmere bampaka fanta bwe mulundi gwabwe ndowooza gwali tusooka okulaba ku fanta nebika bya soda ebirala nali mbirabye wamaama naye nkwata eccupa sinnalya mmere aba ayitaayita nannengera naga kasoda okamazeemu nti nkamazeemu nga naye emmere ekyali ku sowaani ng'oli w'amaanyi tiwebali nnyo taata webalire ddala nga n'emmere sinnagirya yankalakata kiboko nga nekikubya soda bakuwadde busiru ki ani abadde amukugobako ate nga buno bunnange buganda
naye abazadde oluusi nedda omwana bamuwadde soda anye. No, Madu, you need to be patient. Buule lindako waliwo nene enkola kakati leka nkubuulire bano abantu b'owulira nti nno nosanga oli bampe ku byokulya abamu babeera nakuziraiva bampe ku byokulya bwe yeekomba bw'ayogera beebo abantu abakozibwa nga tebabasomeseza disipulini yakulya ovulubana kubanga Buule waliwo n'enjogera endala egamba nedda omuntu yenna bw'aba alya olina okubeera satisfied. Omuntu abeera nga amabbabanya agalina mu kulya be bali enguzi be babbi be bafere biveeyo yes biva wano mu buto. Nze omwana wange asobola n'okubeera nga alaba katuni ye ng'enjala emuluma n'oteeka emmere n'agamba wait n'asooka amala kati. Yes, you need to be with order. Naye omuntu najja emmere egira abantu bosanga ku mikolo naddira n'akwata fruits n'azissa mu mmere erimu omunnyo n'amala n'akwata ennyama supu w'ennyama n'amugattamu ow'enkoko n'asanga walyako ennyanja n'amala n'atuuka. Omuntu omugunjufu bakuwa batya emmere n'otuuka ate n'omala n'onona endala. Temmaze Uncle Bismarck, that one set but I can't leave you alone. Omusajja wange nnyo ali mu tourism. Yes Bismarck. So kakati ebintu ebyo okkiriziganya ekyabajjajja nti ennyama yesembayo ku mmere. And sikubanga ennyama yo bajagala. Teri ayagala nnyama yo naye ojja kukula otandika okulaba o appreciating nti this is just meat. Please, food is just food. Neze Buule ennyama y'empapeta. Kakati nzomanyi kintu kyesikola. Tata wange bamubugambanga. Webamubuuza ebibuuzo. Muzeeyi tumuwe kiwawaatiro oba kugulu. Kaya nze bye baba naku temubimbuuza. Ate kaakati mpa kyompa. Kyompa kyoba. Ebintu byafugabbi kati nze si mwentuuka mu restaurant bunagamba nkuwa lusingo nga baki nkutunulira butunuzi bwe nti bw'okinnemerako nga nkuviira. Yalina kukolera choice. Those are things for the poor. Meat is meat. Enkoko. Buule bakuwa kasingo. Yes. Meat is meat. Ebi bintu bikumalamu. Buule nze kisambi kyange nkyagala. Lujja. Nze natuuka ku level. Nti mukyala wange omumanyi ye mulungi ate mukyala mulungi. Kati mulungi agenda nakubira ampita Mr. Olumu bro n'olya ku nkoko ekitegeera awo twabiranga ekisaa kise ogala nja kulya enkoko tagula kifi agula namba. Mukyala wange bwakugamba nti nkuguletire ku nkoko ng'avuga mmotoka yajja agenda wandegeya n'agenda mu bana abaana baani ba Yusufu Nkoko basula birungo n'akuleetera ng'agitabudde naga enkoko kitundu mu ekiri n'ojjamu ebifi ebyo waba abanaku ku mulirwano nawo n'obayita ne balyako owatabaako nze nnyina embaata zange zirya buli kimu nga zimalawo ennyama izinyama. Yes, kakati omuntu nze asobola okumanya nti emitwalo ebiri bagigulamu enkoko ekitegeera togenda kuŋŋamba mutukuwa okugulu oba okutu kw'enkoko ebyo bintu by'abanaku n'olaba omuntu omukulu muli ku mukolo sigugwo muli mu bantu lwaki tonyonyezaamu ki ekiriko eggumba ennyama ekula ku wuzi njagala ya meketu lwaki ompadde magumba ennyama ekula wuzi ku wuzi era ekula ku magumba ate nze ku bukya Buule ngamba toteekamu amagumba nsaba ssente zonna era abantu abo be baakuza bwe batyo n'amabbabbanyi ze ensobi ze bakola n'ekirala kyenkugamba nti mulabirire abantu mubakkuse nze taata wange ekintu kyeyasinga okukola to provide. Nze sirya nnyama. People know that. Those who know. Esiteza n'amatatonywa. Amatanganywa. Naye tulya nnyama. Sirya nnyama yonna. Naye taata nga tetuli omuntu ndowooza nga musanvu ewaka atala ennyama abaana. Oba kiva ku kyekyo. Ng'ate abali ennyama basinga okuba ennyingi. Nze entakuza. Mpulira bubi nnyo. Luli nga bukya sisobola gitunulako. Naye natereera.
kakati nga taata agula ennyama ab'ennyama naffe n'atugaana muno ali akakoko kyennyanja nako nakola yes nawa providingira naye kakati imagine a parent okuza omwana omuwala tomuwa nnyama ennyama ogimubalirako omugamba bugambi nti toleeta nkoko waka maye kigenda okubaawo abasajja abatema ennyama bagenda kwegatta n'oyo okufa obufirwa nnyama nga buli dakika buleetaga ennyama alina kugenda ku bbuca nkutidde bannyinaffe abo bamanyi ew'omukinjaji kati kankubule bannyinaffe abo bamanyi omukazi atayinaamu nsa bamulekera ssente ewaka okugenda okugula ennyama neebaza nnyo owa bbuca gwasasudde ne ssente gwagambye nti ntemera wano na wano na wano nakyo ekisavu kinsuulireko musajja n'amuwa ekisavu n'akagumba bwekati okaba naye gwasi ugende gotanikokulya mukazi waka naye aja oyo musajja muntu mulamu naye nga muntu mulamu ku kisavu nagumba nga naye ennyama entuufu gwogisasulidde ng'ennyama entuufu gwagisasulidde bakyala mmwe mulimba kyova olaba nti ebyo bwe bibaawo nze nabuuza nalinga nkebera mukyala wange nga mutunula bwe nti ndaba ekondakiti y'ebiki biki naye nga kyensinga okutunulira disipulini yakulya ali atya mukazi wange osobola omwongeza ennyama nagaba naye basobola omwongeza ennyama nagaba what's wrong with you yo twadde wa mukwano gwaffe bamuyita mukisa twaha sajja ayogera mikolo era munnamawulire tebagenda ne bamuwa ennyama ko mukisa musajja musiraamu mukwano era nga tukongera akafi kano madamu yawulidde nga wetukyajje wakyamwe esawe just kumwongera why are you forcing me to eat omukazi yabaaki kiki ekyamutuka abakazi bali bammere abanaku toyina kulya alya bwoti nkugambye omukazi mulimu ebintu byetulina okumanya naye tubiteekateekeza ensobi tuzikolera mu baana baffe mukazi toyina kulya nga basajja olina kulya otya nosanga omukazi esowaani eriibwe eti omukazi oli otya nga abasajja bakola nnyo okola biki ebyo bikuliyisa nga agenda okufa bakola banyabo bayoza engoye ekitegeera so okutwaliza ewamu mu kifaananyi tuggyemu embeera ebintu ebimu byetukola mu bulamu ne biriflectinga kyetuli kaakati ebintu ebisinga ebyo tubeerabeeramu n'olaba oli munnamawulire omuntu omuggyeko emboozi ondese otya bannange anko notandika okufuna ba anko olw'emitwalo ebiri naye gwe kambuuze zaalinga nnyingi lwaki bazzeku ebiri mami baana bazzeku ebiri nkugambye kubanga nti oba zifaanana buli afuna ekyebiri okifaanana ebigambo olaba anko kati ekinyaanya yakyeyogerera ekitegeera kino tekikuyisa bubi kubanga naawe namukwano gwo omunnansi naye waliwo omukyala munnansi ye atuyonoonera ddala ab'amawulire nkugambe babeera eyo babeere kati ate buli amufuna abeera awo kagamba alinga akuumye ka Katonda era n'akusanga yayinza okukuloga unemuwe n'akusanga n'omusamizeewe ayinza okukuloga naye nga si mu bulungi njala poverty indiscipline naye abamu olusi bataddewo nkolagana si nkolagana because after all amawulire wegali naye batewala nekibayita okukolagana kati obuzibu bwe nalaba mu lujja lujja bw'aba ategeera lowooza buli muntu ategeera kati lujja abeera wano nze mbeera ne lujja nga n'ekiddako takirina naye nga baleeri bagamba esaawa yakula nama naye nga musajja wattu ye ali genuine azze akola bintu naye kakati omuntu kati wano waliwo nga mbalirira sinabashiriku abokabokka bemubeera nabo waliwo bano bakyotira batya abagagga sanga munnamawulire asudiyo omugagga nga nakusangayo oyo wa monita anonyeki natandika okugamba omugagga ezo story mu monita nze nyina gwe mmanyi ezo oyo teziyita naku ku mutima bakuba ekikono n'obweri kubanga njagala okugamba muganda wange emitwalo ebiri gy'osabye omugagga tegigula seminti
so kyonna tutambula era girinya boda eyo na level ya Luseke twogera yes level ya bunaku esimu kwembadde bye bino byenkugamba nti omuntu omunaku aba munaku n'atali munaku taba munaku ono omwami ankubidde bamuyita David Jako waluluka vuka musoga jagadde omukwate naye David abadde mawulire ebbanga ddene akola ne investigator abadde ku red paper n'abalala David jo yalabye tweet nabadde wa mukwano gwange mbagambye tusangayo omukazi omunaku ng'akuba amayinja naye mbubuuza nayo n'akuba amayinja gano omukazi mukadda nti tumuwa ekidomola ennusu 3 buli lwakuba ekidomola n'ekijjula bwe kiti 3 byo wali ng'amuwa nnusu 3 olunaku akuba ebidomola 10 size 3 kati ne mbagamba kino tukirina kufaanana bwe tuti kantekeyo ku Twitter wano ndaba mikwano gyange ginaakwatibwako mukazi alina abaana 4 basoma kitegeera n'obaawo omuntu omu n'agamba nti okay kubanga alina omwana yatula senior 4 ada alina okubeera mu senior ey'okutaano guno omwaka tagenze mwami omu n'akubira essimu awo nga Buule oliwa nti ndi wano ndabye by'otadde ku Twitter ndimbirabye nti sesebo omwana oyo oliwako nze decide z'ekitende nti agende ekitende bubonero bwe buli bunze sente ejja kusasula paka lwaliko mu kusoma asomera ekitende basajja gye bali abaya omwana omusajja nanga omwami gwe nalegenza nanga obubonero tebujja kitende omwana nga tukoze kitya ko omusajja naga munoonye essomero obubonero third grade yeye jjejja asome nze njagala atwale mutwe mumpe muka budget awo mufani so biki ekikyomwana nekikijjawo wakimaze kwe obutaba munaku nze nandibadde mpadde omwana wange kati nze nenjola omukisa nengusa muki mulaba akasajja mukolima nze sifa nyongera gejja matama nze mmanyi okutapinga omusikisa neŋŋamba baku Twitter nti omwana omu afunye fees naye mama tumukolereyo mudaala negwa mitwalo 2 ave mayinja yes Jacob nankubira ono Jacob gwe nkugambye naŋŋamba ina kiranti wange ayamba abanaku bwe batyo kamukubireko Jako kiraya nti amwadde emitwalo 7 wow Jako business better esente zo ne bwe yandiziridde tewali tegedde sali tegedde ne bwe yandikoze naŋŋamba Buule nze sirya sente z'abanaku okitegeera ankubidde ne mwam oli ludda wankusanga ndeete sente that's how quality adults be like kati nga munnamawulire yadiri nga munnamawulire sente ne zituuka oyo aba atiisa era munnamawulire 10 wano mu Uganda abo osangamu 2 oba 3 ng'asobola otuusa ekimu eky'ekkumi nkutidde gamba bakibawa bagabane omanye abafere betulina mu mawulire basobola n'okubba ekimu eky'ekkumi mu kyaki I'm telling you Buule, that's too much kati omuntu bakuwa akakadde okabe banno 3 mukagabizemu 3 n'obawaako emitwalo 2 oba 5 gwe tosobola okubba gwe omulambo mu kyale kakati ekiriwo nze naliko n'omunnamawulire wano mu 2015 wano wennyini ofiyeta wano twatuulaawo omusajja yava Bungereza alina ebintu bye byagoba bano abasudya mu 7 biki bw'avaawo abitunyonnyodde nange simanyi kigenda mu maaso navayo waggulu mu ofiisi ku Sunrise nga gye nkolera omusajja bw'atuuka n'agamba but I don't have change omunamawulire oba muswaze kamuleke akola kaboozi eyo naku capital so butaba na radio 1 ne kaboozi bamugamba agenda nonye change tonsajja naga change tagana no change jege taina sente za wano okay omusajja n'atuwa pound yatuwa pound 10 no 7 I remember 70 pounds that is cinemeka that's little money omwana ono waliwo omwana awo bamuyitaani waliwo omwana awo bamuyita Katerega abeera California ezo nonno juzi yaŋŋamba njagala nkugulire wano engatto nangulira engatto ya $2
kati ne mugangu mwe nga tumwambala za $2 naga muganda wange ekikumi nsobola no kiryamu ekyemisana we mbangenza waki kati ne mmalo ku appreciating sente ekitegeera abaana bazikuwa ezo nazikuwa you can use the money munange abamu no bayibita kwegaggasa byenjogera naye byebi omwana n'atuwa $7 tujja wano tweronda mwani agenda osoloza okuvunjisa sente tujye tugabane vuka n'akyuka and you Buule, it's me who invited you kati olwo atugamba nti temufaayo sente zaatuwadde nze nyinamu Ugandan currency nzikamba weze jja kuzekyusiza nga yagala tuoche emitwalo 3 twali abantu bana mukite yagende yevungize sente ze naye namugamba nangamba make I even shoot you I work with the president bichi muvubuka namugamba muganda wange nkubulire nze nakula tata wange asobola okuleeta briefcase ya sente nazibalaawo nensigala nga nzanya nkitegeera sawa tuli ne mugamba tompa naye mbutampa abo tena tekina kikigenda kusuusaako naga kati ondoze ne muganze siroga njogera bwogezi ne musanga abeera mu bisaati ebya chekiti bino ebiyiika ettama bino ne bibeeraawo musajja mukulu kubanga kati nze nkuze kakati bwe nakusanga mu mawulire nga ndi doogo nga kati nange batasa okumbalira mu basajja abakulu nga gwokyalimu ekitegeera then kiba kiralamu kitegeera byebyo bikolima abamawulire bye babeeramu ennaku zo mulimu n'okwebbisa atabbiira bagamba obabbye nakyo kubanga nti nakubisa naye munaku gomayo obunaku kyebukola tobaamu nasuubi tobaamu mpisa era tewaliwo n'akapya bwe bava wano nga badda wano not invited at all era baba bakyereta gomayo abamawulire ba wano babeera ku ssimu omusajja atandise obajjamu omusajja atandise nga takoze story naye alinda kali kaseera bazunga balinga mizaani epima embizi nekyo kyebiri mbadde mayi bakizza mu transport olwo ate transport katulina n'abatambuza ebigere waliwo n'emikwano gyange gyo tegiriwo egityo gibeera nabweru eyo bavuga gaali bamawulire balinga 6 bavuga magaali nabo baba bainvestinze mu mulimu naye osanga omunnamawulire n'atandika batandikira ku Sheraton n'atambula n'asala n'agenda ku Africana naddayo wali eri bagiyita bati eyalaawo wakati Imperial Royal n'asala n'agenda ku golf course bonna banoonya ggulire oba banoonya kyebiri bakawenje balinga abaana abalonda scrap ogenda omulaba ali wano olwo basanga ku lubalaza la theatre ng'ali awo anko kiki nga wejja abamu n'agumamu Buule naye obuze n'okunyirira afuna oluwenda kati olunalaga kana soko mpole ebbiri awo soka empitemu wanenda nga ye soko mpolemu ebbiri mpitemu ntuuke ku office bw'omalozimu ebbiri bwatuuke ku office ngadda wali ewannaggayi ng'asaba akatunda kanako omukabeera ngadda bulukolera buto naye lwe bafunye ekyekumi ekyawamu lwaki tebawummulako enkya n'ataddamu kuzungazunga kati nkunyumize munnamawulire ng'afunye sente nnyingi munnamawulire bw'afuna sente nnyingi kyasookerako kweyozaayozaako nnaku akola ki mwabali awo bannanga kwata munnamawulire omuwe $5,000 funa munnamawulire yenna nsindikire ekyataano kakati bw'omala ozibawo wano 5 kale bawe 2 kale bawe 15 bonna bazibawo era wano ku theatre nze nkusibawo bw'owa bamawulire emitwalo 10 wano ku theatre noga nti mnonya bamawulire bempadde sente nze nsobola okulagirira we bali babeera wa buli restaurant yeetoolodde wano baba ku nkoko era oli omusanga avunula kigere omusanga n'omuntu omunene ogwekyenyanja nga bw'atuya omusajja ono mutuufu tulina omukolera sitole kankubire wano mu luuta ayiseemu sitole ng'ali ku kifi awuta supu yekulisa bw'oba gwe wakodinatinga Buule linki y'omusajja ogirabye kati awo ne bwatongera tetulina buzibu kale
Kwegamba bwe bulamu bwe tuyitamu naye nga kiki kyenkuwadde mu kyokuyiga ekyobulamu bwe nalimu ne bwe ndimu. I know. Nti kola ki? Naye nga kutegeera tusalutinga buli akyakola ng'ali ku mulamwa wakati mu mbeera yonna yonna. Gye bali abali ku mulamwa Museveni amala buli lwamala campaign. Sina Museveni yekka, political parties bwe zimala campaign zikola ku bamawulire zibadde zikola nabo. Naye obuuzanga munnamawulire yali akozeemu ekyamagezi mu ebyo ebintu. Sente ze babaweezo bagula amataka oba ku luno babawa miliyoni 3.5 abakolera mu 7 ng'oli agula ettaka erina ekyapa ogula poloti erina ekyapa okigambire nnyo okiziikire abadde ku bigere ng'otandika ovuga nga okuba lusekerwa amafuta. Nkugambye omuntu eyakolimira abamawulire omwana omusanga nga bamuwa miliyoni 4 naye nga bamuwa miliyoni 4 ali ku media center babeerawo ng'asumagira alinda bwe bagamba nti kiwedde lujja ani atukolako kyafuuka luyimba olwani atukolako ani atukolako naye nze mbadde nsaba kati watali sente mugambe nga abantu no money bakole kati nga bamanyi baweereza service delivery no ennono z'amawulire n'empisa yaffe ey'amawulire nti tuli baweereza era ffe tulina okukyeteekamu ekyo naye sekinaamu bukyayi bulabe bwonna okutippinga munnamawulire naffe tubeera wano n'obeera wano ku Cavuton wano omuntu n'ajja n'agamba nti I like your content kwatayo omutwalo gulye era n'ogulya okitegeera ne bino bye tubagamba muve tulina ennyo tetulina naffe tufaanananga nze munfaanananga bwe mundaba but one thing I will tell you I'm true to myself oli waddala oli musomesa wange Madam Beatrice Solinga musomesa wange administration wange wa primary yampeereza message bagamba cha nengamba nakuwulidde ku CBS ne waliwo akantu ekyokuwulira kisi kye kyasinze okunsanyuza ne waliwo ekyansanyudde nti ojjukira nabagambanga nti temukyusanga amanya olw'ebintu by'ensiko ziti nawulidde bulungi nnyo ng'oyatula nti nze Gabriel Buule erya Moses lwaki tukyalikozesa konza nti saaliteekako ku Buule nangamba I was so proud. My husband told me that your son is here presenting on radio. And every time they called you Buule, and I was like, okay, that is one of my own. My own. Yes. So when I'm presenting, I'm a mwe. Kati nangamba nti ye atugambanga nti ekintu ekisookerwako okuba kyoli kuba na linnya lyo. Weegendereza abayimbi abakozesa amannya gaabwe. Okitegeera? Ng'oli akugambe nti nze David Lutalo. Their content has something that is unique. Kenneth Mugabi. Aba presenting linnya lye. Nze Shifa Nalubega Musisi. Nze Sandra Nakitto Suubi. Kizibu okukola ebyekiwemu. Ennaku z'omwezi 2 ngenda kubaleetera omuyimbi. Waliwo abadde baŋŋamba nku ebyabayimbi wabivaamu tokyaleeta bayimbi. Baleetera National Theatre genda kujjula. Brand Jerome Busulwa akuba ebyuma akuba akago akuba bass akuba solo kitegeera kuba engoma kuba omulere ate bwakwata ku piano ne gubula asala muzukulu wa Katambula Busulwa Stephen Katambula Busulwa yali musomesa wa music Makerere so ye Jerome Busulwa Brian Busulwa era yasomera naye Makerere Brian abali ku social media bw'oba mwalaba Uganda anthem eyakolebwa mu Luganda. Uganda national anthem in Luganda. That's the boy. Amalowoozi gonna gali mugage n'ebyuma ebyakuba bibye. Is a producer, is a writer. So amazing. Mujja mwaga. So omulaba subscribe wali mu comment leka onti Uncle Buule yansindise. Hey, that's my project. Naye ndeeta. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina kapasite okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.